abajulizi 45 abaatirimbulwa ku biragiro bya Kabaka Mwanga II, 23 ku bo baali bakulisitaayo. Olw'okwanguyiza enteekateeka z'okujjukira olunaku lw'abajulizi e Namugongo, ekkanisa ya Uganda yasalawo okugattanga obulabirizi obw'enjawulo ne bukulemberamu enteekateeka z'emikolo gy'okujaguza olunaku lw'abajulizi. Obulabirizi omukaaga okuli obwa Northern Uganda, obwa Madi West Nile, Nebbi, Kitigum, obwelango n'obulabirizi bwa West Lango bwe bukulembedde enteekateeka z'emikolo mu bakulisitaayo. Bano beesunga lunaku. So we are going to bring a mix of all these different cultural blessings that God has given us to share it with Uganda and to share them with the rest of the world. So we will bring Northern Uganda there. When you come, you'll be blessed. Mu kutalaga obulabirizi buno, abalabirizi abawutwala baatulaga nti omukisa guno baagwaniriza n'emikono ebiri. We have received the responsibility with both hands. We are happy about it. We are so humbled. A great opportunity to learn from the process of organizing the Matters Day. In the line of chain, we are the last cluster in this routine which has started. And you know, we had a lot of anxiety to reach and also participate. Bwe kuba kwebagala mulambo nnyini mufu yakwata awawunya okuwa abalala amaanyi okumuyambako. N'obulabirizi buno omukaaga ku nsimbi ezisoba mu buwumbi obubiri ezeetaagisa okutegeka emikolo. Bwasalawo buli bulabirizi bwesondemu obukadde 200 bwe bukadde 120 wonna awamu. Batulaze nti okuzisonda kwali kuyisa mukka mu kisero kuba baakikola na kwagala. 20 million per diocese, and that has already been covered. We were supposed to put in 20 million. We have done it. At the end of this month, we will have completed the 20 million. Ensimbi endala bazze bakuŋŋaanya mu bantu ssekinnoomu, mpozi n'ebitongole ebizze bibakwasizaako. Wabula abalabirizi bagamba nti ebbanga ekitundu kino lyekyamala kiri mu busambattuko lyakosa nnyo abaayo nga kibadde kizibu okwesigama ku bantu ssekinnoomu by'okusonda. And we are grateful that even when we are that poor, we are planning to put up something that in many years to come, people will say at one time Northern Uganda led these celebrations and this is their footmark. Obuvujjirizi obusinga obunene abategesi nga bulijjo babadde babulindirira kuva mu gavumenti. Okusinziira ku mulabirizi Godfrey Loum nga ssentebe w'akabonde akategesi, ekiseera kye balimu kyakuteeka mu nkola byonna bye bazze bateesa. The planning stage is done. We are now at the implementation stage. We are at the level of procuring the service providers and things that will be required for the celebrations. Ekizze kibalumya omutwe kwe kuba nti abakulisitaayo balagirawo nti sika lugendo kuba luwanvu bamalirivu okulusiyagguka ku bigere okulutuusa e Namugongo. So this is going to come with a heavy toll on the people who will be walking, but also for us as leaders managing their safety along the road. This road is a very busy one. It is possible that some might have some health problems along the way. Mu ngeri y'okukwasiza awamu, buli mulamazi yasalawo nti wakutambuza ebigere okuva mu Northern Uganda bakkaanya omutemo gw'ensimbi z'asasula zimuyambeko mu lugendo. Margaret Otiro okuva mu bulabirizi bw'erango y'omu ku balamazi be tusanze nga banaatera okusimbulwa ku lutikko ya St. Peters aduku mu bulabirizi bwa West Lango n'atukakasa ku by'ensimbi. We paid 145. Transport is in, t-shirt is there, and then our food. Otira atubuulidde nti ensimbi zino abategesi baazimugamba bukyali n'atandika okuzisondereza era tezimumenye. I put 1,000 shillings aside when I got some little money. So it has not been so bad for me. I had my money. Nowadays business is not doing well. So if you wait until the time of going, you would get no money. We have asked each and every pilgrim to take a health check. Personal responsibility on your health first. 2, we have got first aid. Ne Edith Nabatanzi nga nzaalwa ye wabigala emityana yafumbirwa lira tumusanza ajja kulamaga nga n'olulanga alukuba budinda. Bagambe tusikanye Namugongo. Wandorwa ate Namugongo. Ye mulala atunnyonnyodde engeri ebibinja by'abalamazi okuva mu bulabirizi obw'enjawulo obukola akabondo ka Northern Uganda gye bigenda okusisinkanamu. Twavuddeyo abantu 256 nga Lango Diocese n'essawo n'egamba leka tufenna tutambulire wamu ng'ekiyinja ekivudde Erango tubeere bumu. Kwe kusalawo okuva erira
okujja wano adduku tukwatagane ne bannaffe abadduku bwe tunaava wano ate tugende tusinkana abe apaaci bwe tunaava wano tugende tusesengana abalala abali emijeera then ndolwo tuyofe ffenna tutambule tugende. I started my journey from Otuke, from my district headquarters, flagged off by my Archdeacon, Reverend Apollo. I came and joined the team from Lira Diocese at St. Augustine, and here we are today in Aduku. Omulabirizi Collins Andako wa Madi West Nile mu Arua atutegeezezza nti abalamazi be yasimbula babeeraliikirirako ensolo z'omukuumiro lya Makshon okubataagula ne babasalira amagezi. God gave us wisdom because also if we allow animals to eat them, the country will ask us. So from here they went to Nebi, then they joined the team of Nebi. There were about 300 from Nebi. Then they walked up to Pakwach. So we lifted them through the park to Karuma. So from Karuma to Namugongo, they'll now walk. Bateekateeka nti abalamazi okuva mu bulabirizi w'ekitugu mu Northern Uganda Gulu nga balina kusinkana n'abavudde mu Madi West Nile ne Nebbi ku Karuma olwo beeyongereyo basinkane n'abava mu bulabirizi w'e Lango be bateekateeka okusalira ku nnyanja Kyoga basinkane ku lutindo lwa Kafu. And then they will continue. By the time they reach Bombo, they are going to have a fellowship, a big fellowship of all the foot pilgrims from the greater Northern Uganda. Olugendo bakulutambula wakati mu kusaba. We walk and pray after every 1 hour. After 1 hour we stop and pray. The food is prepared at points of rest. Like we rested here, you saw we have eaten food. Food is prepared in Ebuje, food is in Akokoro, food is in Jubilee side. All these points that we are reaching, there's food. Ekibinja kyonna kyakusooka kuŋŋaanira ku kkanisa ya St. Peter's e Naguru we banaava okwolekera Namugongo. We will reach St. Peter's Naguru by God's grace on the 30th of May. Set off for the shrine on 1st. Then we shall definitely leave on 3rd after the prayers in the afternoon hours. Abategese enkola gye baagala okutwala mu maaso y'ey'okubaako ne pulojekiti gye baleka e Namugongo enejjuukirirwangako. Ab'oku Luno, omulabirizi Godfrey Loum agamba basonze ku pulojekiti 2. We are going to put solar lighting all over the place so that the place is lit, is well lit. Beetegereza n'ebyokwerinda kw'ekifo ngeri y'abalimu engalo abakyesolosaamu ne babaako bye basomola. Kino baagala okukinogera eddagala. There is a section that has not been covered and we are told that thieves keep coming there to vandalize some of the things that are there. So the security in our preparatory meetings, in one of our preparatory meetings, the security brought that to our attention and we are looking within our budget to see if we can put that perimeter wall to provide some level of security. The whole week there will be services, there will be prayers, there will be fellowship for young people, for mothers. Omukulembeze w'eggwanga yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Abategese okuva emabega bazze bayita bannaddiini okuva ebweru w'eggwanga okubuulira ekigambo kya Katonda ku lunaku olwo. Ab'oku Luno basazeewo okuyita enzaalo ey'omu kitundu ekikulembeddemu okutegeka emikolo ng'ono yaliko ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Henry Luko Rombi y'ababuulira ekigambo kya Katonda. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.